Yes. Kati luli maato kujako maato luli mkifaananyi nalimu nga nviriza nakyo kati wezirako kibi Erinnya Ezeka Elizabeth Nankunda, Chairperson Wakiso District Women's League era Chairperson omulonde gwe balonda ku Lwokutaano. Nsanyusa nnyo okulaba nga abakyala bange ba Wakiso District bejjumbira okuzza ennangamuntu obujja ate era kinkoze bulungi kubanga amanyi nga bamaze okuzza ennangamuntu obujja exercise zonna eziddako zijja kuba nga zitambula bulungi era nkubiriza abakulembeze bonna abakyala wamu n'abaami bannawakiso bannayuganda bonna okutwaliza wamu basobole okwejjumbira exercise eno olw'ensonga nti abantu bangi tebalina nnangamuntu ziri expired ensonga lwaki ng'abakulembeze tufuuse ekyokulabirako olunaku lw'olwaleero ffe tutandise ne exercise eno gyaffe buli omu buli muluka gwavaamu ne bakyapasona abaana baboganizinza obulungi bajja sobola okuzitwala ku byalo byabwe abatuuka. Erinnya nze Ssejjengo Sulaimaani, ssentebe wa NRM Makindisa municipality. Tuli wano okwewandiisa okuzza obujja national ID zaffe abangi zitumanyi nga endagamuntu. Kyabuvunaanyizibwa nnyo olwaleero mu ggwanga omuntu okubeera ne national ID naye abasinga obungi ezaffe zaggwako. So kyavunaanyizibwa omuntu okutundira national ID yo omanye eggwako ddi, ezisinga zaggwako 2024. Ate we baleeta enkola y'okuzizza obujja ne tugayaala tuba tugenda kusanga obuzibu. Bannaffe abaagayaalira okwewandiisa emabega wali bwe baasanga nandiwadde amagezi bannayuganda ffenna buli omu waali okujjumbira exercise eno mu bbanga erituweereddwa. Tetulina bukakafu nti inaayongerwayo, tetulina bukakafu nti enkya tunaaba n'obusobozi. So ofunidde akadde wonna genda ozza obujja endagamuntu eyange maze oggiza obujja. Ekisooka etteeka tekiri mu mateeka omuntu okukozesa endagamuntu okwewola ssente era abakulembeze ab'enjawulo bazze bakivumirira era nga bakidiscouraginga. Kyokka ate nabana abawandiisa national ID basobola n'okukozesa fotokopi y'omuntu eya national ID. So omuntu yenna muwa amagezi agende gye bawandiisiza gy'abannyonnyola ensonga ze naye bw'aba alina fotokopi kimanyi bajja kuba nga basobola okuddiza obujja. Nze Sheri Kalyebala nga nze Chairperson wa Women's Council Wakiso District ate nze Vice Chairperson wa Women's League Wakiso District. Ntwala omukisa guno okwebaza gavumenti yaffe eya Uganda olw'okubanga etuteereddewo enkola eno ey'okuzza obujja endangamuntu zaffe. Tuli basanyufu nnyo olwa puroguramu eno kubanga abamu endagamuntu zaali zaggwako omwaka ogwaggwa naye olw'ekisa kya Mukama zibadde zikyakola nga tukyazitambulirako naye twagala kwebaza gavumenti eno olw'okubanga etaddewo okuzizza obujja. Ekyokubiri abantu bano olwaleero tuli wano tutongozza tuli Wakiso ku district nga tutongozza enteekateeka eno ey'okuzza obujja endagamuntu naye nga okuva olwaleero bagenda kujja ku magombolola gaffe. Bwe banaaba bazze ku magombolola gaffe nkubiriza ne ssekubiriza abantu baffe mwenna mugende muzze bujja endagamuntu kubanga bw'otookikole n'olinda nti abantu baffe balina endowooza egamba nti ndaba bajja kwongezaayo mbakubiriza mugende ennaku ezinaaba zituweereddwa okusooka mutwale omukisa guno okulaba nga muzza bujja. Tomanya ennaku ziyinza okugwayo ne baggalawo ate bwe banaggalawo ne batugamba nti bya ssente ate tutandika okwemulugunya. So mbakubiriza nti mugende wonna oba owulidde kamera weeri osobole okuzza obujja endagamuntu yo. Mwebale nnyo mwebale ddala. Process eno mukusooka ebaddemu kadire katonotono ndowooza ng'era ebintu nga bitandika naye kakati we tukoledde nze ndowooza ka speed keyongeddemu kirabika bwe baba batandika ndowooza nabo baba bamastaringa bulungi ebyuma naye kakati process ndaba eyanguwa era abantu abali wano bonna ndaba bakolebbwako era bawedde mu ssaawa entono. Njagala kwebaza Oweekitiibwa RDC olw'okuba abaleese wano olw'okusobola okutongoza enteekateeka eno nga bakulembeze ffenna weetuli era nga tulaba. Mayor to be Honorable Mbabazi Hawa Nyindo okuva Nansana Municipality Gombe Division Matuga Ward. Tuli wano Wakiso District nga tuzze ku exercise ya okwewandiisa okuzza obujja endagamuntu zaffe ezaggwako. Endagamuntu oba yaggwa ffe twebaza gavumenti okubanga etaddemu amaanyi tekinologi wa leero wa mulembe nnyo
era tuli basanyufu abantu leero Mande bajjumbidde exercise. Tusiima busiimi abantu abali eyo jangu wewandiise essaawa eno endagamuntu yo kyekyobugagga kyo ye passport yo mu mawanga agatuliraanye. Mujje mwewandiise tewali layini mukwate obudde mujje muzeewo endagamuntu yammwe.